nga mulabye n'ekizibu kya Uganda. Uganda kyafuuse kizibu. Uganda kyafuuse kizibu. Tekyeyagaza. Eno omukulembeze jaga nti emuwoomera okufa. Bane tusaasira nnyo abakozi ba NTV, abakozi ba Spark, abakozi ba Dembe, bane tubasaasira. Abakozi ba Daily Monitor. Daily Monitor tubasaasira. Nga mwalabye n'ekizibu kya Uganda. Ne mugume ensi ejja kutereera. Era nalabyeyo kano kaweewe. Akaliwa. Kano akafere Sunrise Toro. Luzi. Nga kano akasiraani olidde kawoza balyose ne bagala Spark. Balyose ne bagala Spark ya nnyoko. Oba olabye kuba yabafere. Oba bagaye Spark yabafere. Oba Spark yabeeyerusa. Olina nga kati kano akafere kano akasiro wakagwago. Kiki kye kaga nti balyose ne bagala Spark. Kubanga ko kafere ko kamanyira kweyerusa. Ndoza Spark yakakolako eggulire. Nelikanyiiza. Nakalabyawo balyose ne bagala Spark. Spark gye bagala ya nnyoko. Oje ne banne bambi tubasasa. Naye ani yagadde Spark? Anti zonna zagundi. Ani yagadde emikutu gyonna? Saagala mwogerako. Kasana omumanyi. Isiba leero muwoteefu nnyo olinga abadde akola ku Dembe FM, olinga adde akola ku NTV. Bannomye kubanga abo abaana tebamanyi mbeera gye tulimu. Buli embeera gye tulimu mbi tebagimanyidde. Okujja kati eno gye tuli mu film. Mbasaasidde nnyo. Abaana abasoma mu 1000. Waffe twagobaagoba. Embeera yonna tugisobola. Ne kati abaana abasoba mu 1000 bali waka batudde. Abakola ku Spark TV, abakola ku NTV, abakola ku Daily Monitor, abakola ku Dembe FM, abakola ku KFM. Tokiraba. Ate nga bangi. Abo abaana bayinza okuba bawera n'omutwalo. Kubanga tobalaba pulizenta bokka. Obala ne bakiriina. Ne ba transporter. Kati nga abakola mu Daily Monitor okuvuga amawulire ogatwala eggulu, ogatwala ewuwa, ogatwala embalala, abo nabakola. Eyo nsi nnamba abo abaana bawera omutwalo. Basapulaya abagatambuza mu kibuga wano mu bibuga. Eyo nsi nnamba gye babonyabonyeza. Nsi nnamba. Gavumenti mufunzi, General Muhoozi Mufunzi ayongeddewo ebbula mirimu. Eyo nsi nnamba abaana batudde. Nsi nnamba eyo gye babonyabonyeza. Ng'otandika omuntu gw'osooka okutandikirako mu bitongole bibere bya gavumenti bibere bya muntu. Otandikira ku kiriina. Kiriina yasookerwako. Asikaali, abakuumi, batigaalo. Batambuza bukyayi. Abadelivalinga amabaluwa. Eyo Daily Monitor NTV erina abakozi omutwalo mulamba. Ne kati guli wansi gutudde. Lwaki Jeno munyiivu nnyo? Lwaki yabadde munyiivu nnyo ku mikutu egyo? Talina bunyiivu bwago. Ago malala. Talina bunyiivu bwago. Malala? Malala na bayinza okuba balina kye baamukola. Teri naawe. Amawulire gonna galina okwogera kyegalabye, galina okukola kyegalabye. Public newa judgment. Amawulire ge gatuusa abantu gye batatuuse. TV etuusa abantu okulaba gye batabadde. Gino yawandiika nti nja kubaggala. Era n'abaggala. Abikole. N'essaawa gy'eri. Ebyo byonna abikole bigwa kyakola n'ebirala. N'essaawa ye gy'eri. Nga y'abannansi bamutegekeddewo ba Katonda yanga yaki. Katonda. Nze alindeko ebintu bibiri. Okufa kumulindiridde ne gavumenti okuva mu buyinza. Bwe kyoga gavumenti yaabwe n'ebeera mu buyinza paka. Era ejja tukesereve. Kuba nawe era bajja buzi waliwo ezaaliwo. Wogamba ezaaliwo zaali tezaagala. Naye ezaaliwo ono katugereza kale ku Jimake n'akyaliwo. Jimake ono yali yeeyisa bwatu mu biseera by'Obote.
okumanya abo abakulembeze abasooka baatendeka abaana baabwe gimaakena mutegedde taata wamaze kufa ensi mutegedde taata wamaze kufa ng'alinga ataali nayo nze naye manyi kino Obote teyazaala Obote oba yazaala abaana 6 oba 5 ne bonna gye bali naye nsi okutegeera nti Obote abadde n'abaana ng'Obote amaze kufa n'Obote yakuuma abaana be mu bitiibwa era tebamanyika tewali fujjo na lyakolebwa abali mu comment mujja tubuulira ani yali amanyi gimaakena kuba sinza asingayo okutegeera ate sinza asingayo okumanya naye nsi egenza okutegeera nti Obote alina abaana nga bamugye Zambia bamuzza mu Uganda era ne babalaga nti be bano bamulekwa b'Obote abaana b'Obote bwe yali abakuza teyabayingiza mu politics nzira okutegeera nti Obote abadde n'abaana ng'Obote amaze kufa ate Amini n'Amini bw'atyo Amini yaleka abaana 5 ne teri mwana we yakola fujjo ku bantu bano bonna betulaba kati batabani Amini tebaaliyo tebaali mu public ensi yali tebamanyi omanyi Amini ku kambo bw'alina nabiki teyagaliza abaana be bateeka mu omanyi Amini ebiseera ebyo disitulikiti za Uganda zaali 5 buli disitulikiti yalinayo omwana n'omukyala nga ali wabulabe disitulikiti za Uganda zaali 5 kati simanyi na muwendo gwa disitulikiti nasemba okumanya nga ziri 126 tokiraba n'eri zaali 5 naye nga buli disitulikiti alinayo omukazi n'omwana National P7 zaali 76 olidde kati ziizino Museveni yazimanyi gyaziteeka n'Amini yakuza abaana teri mwana we yakola fujjo teri mwana we gwe bagamba nti Amini yavako tumuyigge teri mwana gwe yakola kutya etegeza abaana baba abasajja tubalabye bo bamaze kuvaako nakwananya ku mwana wa Amini omuwala lwakuba yambalula ekubalula kutya yankuula oye mwana wa mukulembeze namukwanako nankuula bukuuzi naga waliwo zawulite yankuula nina mugana naye ate mwaba ali mu kintu yankuula bamuyita Asha Amini Asha Amini Asha nkutumidde nnyo yankuula bukuuzi anze wange yali wa mukungu mu gavumenti yakafa so nnaku ezo omukungu oyo yakafa recent mwala we yali ayagala kunziba nze w'Amini yanziba naye nange ntobye n'ensi niye otobye n'edduniya Asha nkutumidde nnyo n'ekitundu ekikyala Asha nkutumidde nnyo oba gy'oli ali ludda wa mu nnaku zino alabika wangalira Ntebe president nalabanga yabawa oba ensako oba bali babawaawo ka privilege okuba nti baleka abaana b'omukulembeze w'eggwanga so kati ate Okello oli emu bonna tekuliiko yakola ku fujjo mutabani waani wa Okello wa Tito Okello tekuli yakola fujjo gino muwooza fujjo alikoppye kwani nga n'abaamusooka anti bwe kye twebuuza kati katusookere ku first president omumanyi Edward Mutesa wali olabye ku mwana wa Kabaka akola effujjo ate nga twandiga nti abalangira ensi yaabwe kyebaagala kyebakola wabbo bazaalibwa balangira teryamugambako bagenda okuzaalibwa nga balangira naye wali olabye omwana wa Sir Edward Mutesa akola effujjo nedda wali olabye omwana wa Sir Edward Mutesa alumya abantu wali olabye omwana wa Sir Edward Mutesa akaabya abantu kyova nti abaana ba Kabaka bakuuma ebitiibwa kyova Kabaka tagoba muntu ku ttaka abaana ba Kabaka bakuuma ekitiibwa ekyennono era oyitasobaga nti Kabaka tukoze Kabaka tagoba muntu ku ttaka oba watwala lyampaka ng'akuleka agampa obusuulu gula ekkanzu y'omutaka era ettaka lyangu ly'okubba ogula ekkanzu y'emyaka 6 sigulanga kanzu ettaka eryangu ly'okubba wano lya Kabaka kuba Kabaka tabisana na muntu Kabaka tayomba na muntu Kabaka tawalaŋŋana na muntu Kabaka tagoba muntu ku ttaka era bw'onyoonya ettaka ery'okubba wano ng'oyagala okubba bba lya Kabaka
ne bwoba oyagala kwesenza senze kulya kabaka oba ofunye neno tetubasindika ate genda kujoga kabaka nga banasajja tebannakula waliwo abasajja batunze embuga z'amagombola abasajja bakawoyamu ebebaani bakiwalabye male so kati Isima General Museveni yakuza bukuza muwozi na kyejo nze ngenda ne ngamba oba si mwana we nze sikkiriza nti muwozi mwana wa Museveni baawukana nnyo Museveni bambi abadde akuzizza abaana be bulungi okujja ku muwozi akyova olaba ndi mwoli wa ttoma kati tukole tutya Museveni yali tuyambi n'atuwa ekirabo ky'omwaka ne bagendako ku DNA zino DNA ezakaayi n'akola ki n'akebera dde atumanyire ddala Museveni abadde akuzizza abaana be bulungi bw'olaba ba Natasha abawala tebalina mutawaana ba Diana Peshe oyinza n'okulowooza nti mu ggwanga tebaliimu naye nga mwebali tolimusanga ng'akyakala bapeshe bali mu makyaki gaabwe bali mu bya Katonda tolibasanga nga bakoze fujjo tolibasanga nga balumizza bantu tolibasanga nga ate nga bavuga emmotoka zibeeramu ne tolibasanga akoze ejjaamu makubo babaamu omwo emakubo babaamu esikiza ba Natasha tebalina na convoy mbuyo convoy itawo ya Natasha ndoza baabigaana kubanga sigira bangu bana yali mu comment section yatubuulire ani yalebe ku convoy ya Natasha zirange sigira bangu owe ya Peshe owe ya Diana batambula ate nga baleka batambula olidi ni abo abaana bampisa nnyo bakakkamu nnyo bantu balamu nnyo toli bawulira mu vulugu yenna nze sina vulugu nali mpuliddemu wadde Natasha wadde Patience wadde ani wagwa kikyoga nti abaana ba Museveni tebatambula naye ani yali abala nti jamu atukutte nti anti Natasha abadde ayitawo jamu atukutte nti anti Diana abadde ayitawo jamu atukutte anti Pesha abadde ayitawo sikiwuliranga tolisanga nga Kamiliyoni byakola omanyi Kamiliyoni yatukako ku Jinja Road n'asiba emmotoka wakati n'atuula ku bonnet bane njaga eri mbayimbi kyava basiba n'abaana olidde ssebo yagera okulaba ng'ensi ye ng'alina kusiba mmotoka wakati naggulawo n'atuula ku bonnet bamugjawo lwa mpaka so kati General Muhoozi obadde osaba pulezidenti agendeko ku ewandege ya ku DNA oba ye yalemereddwa omukontrolinga kuba yatajjene enjagala gye yagaddemu obuyinza nkambwe buli amugambako amuggalawo buli amugambako safe house buli amugambako basement je nali ku Twitter alinga nga atalina abahandlers bwe kiri ali ku social media aliwanyisiganya n'abantu ebigambo ku gundi ku Twitter okuyinza ogamba si jeno atadde abantu ku bunkenge buli namafuzi waali ali ku bunkenge bwe kiri era nkwewunyiza okubanga leero oyina amaanyi agogera badde manyi oli omu ku abo batandise okukankana twagobaagoba dda ffe tulinda kye batukola kyonna mwewaayo dda mu mikono gy'obuyinza kye baagala oba batukuba masasi oba batusiba tuli bagumu n'ekyo kye tunaafuna naye General Museveni bino ebintu tabiraba abiraba ate goga mu ggwanga taliimu gwe kyoga General Museveni asiba yeebase asula yeebase ezo baba bamugyako TV ate yatugamba ekyenzo yatugamba akasimu katalina ssimu yatugamba akozesa mapeesa n'atugamba alina omuwala gwe yatulagawo kamwine embu ye smartphone ye bw'aba ayagala okumanya ebibadde social media gwabuuza oba tabiraba abiraba omanyi gavumenti bw'eba eneegwa abaagireeta buli omu atuuka n'agabanako ekitundu ne babanga bali mu Somalia abaleeta gavumenti batuuka okutandika egigabana olwo nga kitegeeza nabo eyaabwe gye baleeta egenda era bakikolako n'Obote yatuuka
nga Paulo Muwanga vice we alina amagye ate Paulo Muwanga yali mubi nnyo nga alina amagye ng'ate awagira Museveni ng'ayeekera ng'ali mu gavumenti ate ng'ayeekera gavumenti y'Obote era Museveni yamuzikira mu bitiibwa era tebaamusibako tebaamukola ngaki tegeeza Museveni yafuna obuwagizi bungi nnyo mu lutalo lwe vice president w'Obote yalinganga mu buyinza ng'awagira omuyeekera era Muwanga bwe yafa Museveni ye yali agana muzika Kololo abeewabwe ne bagaana ne bamutwala e Kammengo ne Museveni yakalambira ng'agamba muzika Kololo mubazira oyo abe famire neegaana era famire yateekawo embeera y'amaanyi nnyo okutwala Muwanga e Kammengo ne Muwanga yatuuka ng'alina amagye agage n'ebiragiro Tito Okello yatuuka ng'alina amagye agage n'ebiragiro Bazili Olala yatuuka ng'alina amagye n'ebiragiro n'Obote ne staff gundi babayitaani staff ani abo CDF akulira amagye nga naye alina amugundi Commander Defense Forces kati nekino we kiri ku byolaba kati tulaba sayini za gavumenti egwa kati Museveni alina ababe Salemu Sale alina ababe ne Muwooza ababe ojja kuyanga n'omuko Odrick naye alina ababe n'ebiragiro kati ye gavumenti bwekyo bwegenda owulire bano bajja no bajja kutuuka ekiseera beekube bokka nga bo era kyekyatuuka ku Obote bamuwamba ali Singapore bennyini bano ate Obote okumuwamba e Singapore yali Amini era nga naye bakoze kuru buli omu alina babiri kozi Amini naye yali mu gavumenti y'Obote Amini asetinga ku yajjako Obote kati Tito Okello Lutwa yali omuduumizi w'amagye ate n'awamba Obote tomanyi Obote bamuwamba emirundi ebiri Amini yamuwamba ne Tito Okello Lutwa gavumenti eyiika Obote bwebeera bwekyo bwebeera kati ekigambye ebigabo byetuwulira bino kati nga wowulira General Severino Kayindo otafiire bya Wanda kuba y'omu ku bayita gavumenti naye empanda gya Wanda yakuno kati ojja kuwulira nga waliwo n'abatamye ng'otafiire abalala kati ekijja okuddira bo bennyini beekube nga Kayihura gyali yonna tatudde kati ffe bannayuganda seffe tugenda okafiiramu era ffe tugenda okukafiiramu oba munaabamu abafa n'abanaalama banaabeera mu nsi endala naye nga tuteeka okufa gino emyaka 5 ginaggwerako opposition netegenda kubanga eggweredde mu komera bweki naye tebakisobola Obote toli wakomawo yasinziira Bushenyi n'agamba eguddu Muganda is unrated one yoye mufu n'agamba nkomyewo n'enkomeddewo Baganda Abaganda baali bamuwamba anti bwe bamujja mu buyinza yagenda ndoza kola research nga alowooza nti Abaganda be babikoze n'aga nkomeddewo Baganda era Obote yatta nnyo abantu ku Obote tu naddala Baganda ng'abasirikale baleka Kabila endala n'okuga nti gwinze Isima Lubega Sasi gago ebyo bikoma abantu batuuka n'okwaga okweggyako amanya g'Ekiganda ffe twalina Road Bloka yali nga Mpigi nga bagiyita ya Sokolo Sokolo yatta buli muntu Muganda ng'Obote baamuwa etteeka omusirikale w'Obote Omuganda Sasi ku nnyama yatta nnyo Abaganda Obote yatta nnyo Abaganda naye Katonda akola ebyewuunyisa Abaganda era be bakyasinze obungi mu nsi muno tebakenderangako kati ebiriwo
sofa wetwogerera essaawa zo bwotunulira emiruli egyakamala owambibwa ono omukyala katanaba kulabika Miriam Matembe tanaba kulabika tetumanyi wawaali poliisi yo baanafuye eno ne badda ne mukwati nebebago poliisi talina kyemanyi kirina kyesobola kukola abasajja anafuyiza poliisi kati abantu bayinza n'okutuuka omusirikale wa poliisi okujja okukwata n'ogaana buli kaseera kituuma yaga tetumanyi kyetumanyi ate jjukira poliisi erina okuarrestinga nekola fayiro negenda ewa DPP kati amagye ge gaarrestinga amagye tegakkiriza kuarrestinga kozi buli muyeekera Museveni ayenoonya amagye n'adda ne mukati neyeewogoma amagye gaali ga kitiibwa nnyo naye nze nina abantu bemmanyi abamu lwakuba mikwano gyange nkyobboogera ng'ewaka waabwe magye ge gakuumawo amagye bagajja mu nkambi bagajja ku nsalo tegalina gali mu maka g'abantu era nina abantu bensobola okukumenyera kigendako mu kikomera kya gundi ate ne Museveni okumanya yenoonya amagye abamu abakomisana military naye nga si mujaasi military gamba wona abakuuma SFC ate nga SFC gye limanyi liba lya president naye nga maka ga muntu tewawulira ono omusumba ono yafiire ew'omusumba mbu yali wa SFC tokiraba kale omusirikale ali ku ddaali SFC afiire atya mu Fusakaso bwekiri yafiire enewa Pentagon uwa Moyo jeri we SFC naye nga omusirikale we SFC ku ddala baga nti omusirikale we SFC atendekebwa n'afulumizibwa ne mu ggwanga kubanga omulimu gukuba kwa kukuuma president n'atwalibwa n'ebweru oggwanga ayongere ku bukugu naye yafiira mu bintu ebitaliimu naye nga gyafiiridde oyo omusumba tagendanga kwadde mu busikawutu koosi tamanyi wadde okucapa omugu tagendanga kwadde mu mucaka so kati amagye gali mu mbeera eyo bwetu bagakozesa kye baagala poliisi yanaabuuka dda kati yasigala kukwata babbi ba nkoko nze ntidda amagye gogenda mu bikomera by'abagagga n'osangayo milite omanyi nti luli kyabanga kizibu okusanga omujaasi ng'omalako n'omwezi nga tosiŋŋaanye mujaasi kati baga nti tosobola kumalako saa 2 nga tulabye mujaasi ayitawo nedda wegenda ku factory ez'amaanyi buli factory gy'omanyi ey'amaanyi mu kifo ky'okuuma owa security terera nkuba essasi military yeriwo military police military yeriwo waliwo factory eriawo ng'otuuka ku kyaki ya Pasana Mutebi ekuumwa military eriwo abantu nga 8 aba military be bagula ne gate Jeno agenda ko madde okukwata abantu oba abantu basigale nga buli omu okera kalaadi obagoddako ebyo byonna n'oboti yabirina n'aleeta ne baasi baagiyitanga mpaawo atalikaaba nga baasi bwejja ne paakinga wano nga badduka nziruke wewava n'ekigambo nga bagiyita panda gaali buli we mugiraba nga erabiseeko bakiyitanga panda gaali panda ndowooza kitegeeza kulinnya naye nga bwejjanga wano emiranga ne gidduka ne bweba bwerere ng'odduka ng'emiranga we gyaliwo ku drone kati byonna biriwo bali balinanga panda gaali kati bano balina drone oboti yajjanga n'ebibaasi naye President Museveni asaazeewo asiimye yeebazza bannayuganda emyaka 45 kati avuga kino ekisaanyi kiba kiweza 45 asazeewo bannayuganda abasasule bw'ati bwati anti ebyaliwo bye ebyeddamu nti balina kye baalwanirira era nze lumu oba nagamba gwe oba nagamba munnamawulire ki nembaga nze eno sigiyita gavumenti kino kintu ekyefaananyiza gavumenti. President Museveni yakoma okubeera omulungi ddi okuba ne gavumenti ennungi nze simulabangako bukyanga ajja nga yojja ddaalingi era abantu baali butamanya abantu baalinganga Museveni we yajjira yalinganga gwe baga nti
okuwagala nnyoko Fazali weesala nazaalawo ne byombi nga bibi byonna bibi okuwagala nnyoko Fazali weesala nazaalawo ne byonna bibi awo Museveni we yajjira ng'okusigala n'obote Fazali ogendako noono naye nga bonna baali babi yakyovula tiriiwo njawulo ekyuseewo yanze olumu nabuuza munnamawulire oba nabuuza ggwe nemugamba mpaayo ekintu eki nga Museveni akikoze 100% oba nonti 100% nga kiri 75% nga muga nti bande Museveni yalyokaŋŋana jja yatuwonya kino munnamawulire kyamubula naawe oyinza okimpaayo bagamba Uganda yali yadduka okwebaka kwali kutono kati abantu beebaka bulungi edduuka ly'obujonjo liri luddawa Eddi Mutwe naye yeebaka bulungi olide Miriam Matembe yeebaka bulungi Kano Besigye yeebaka bulungi Elias Lukwago yeebaka bulungi Kano Gaddafi yeebaka bulungi Akireewo yeebaka bulungi Olivia Lutaya yeebaka bulungi Damulira yeebaka bulungi Doreen Kaidia yeebaka bulungi Sauda Madada yeebaka bulungi nze namugamba mpaayo ekintu kimu sijja kuwa 100% kuba terikituukiridde mpaayo ekintu kimu nga kiri 60% oga nti banne Museveni enguudo zino ez'emyaka ebiri nga luvaayo nguudo gavumenti nemala emyaka 4 nowooza muwoozi gwe tukwasiza gavumenti y'enguudo nemuleeta ettaka nemuyiwa mu kolansi nemuyiwa mu kolansi mu binnya kati ki ekiringa ekituukiridde waki gwe kimpeeyo nze kyannema ebyobulimi nga babidobonkanya byonna ne babisuula because of Abaganda muli balimi teri mwana abadde asoma nga bakubuuza the capital the cash crop of Uganda and Buganda is coffee ne kati okyasobola okugamba nti the cash crop is coffee Uganda twasomanga batugamba nti Uganda it depends on agriculture kati okyasobola nti Uganda it depends on agriculture kati dependinga ku kiye bana sikimanyi fe twasomanga tumanyi nti copper is mined at Kirembe is smelted at Jinja kati okyasobola kireeta mu Bugunji ti copper is mined at Kirembe mining site is smelted at Jinja kati okyasobola kikola kale ki kyetuyimiriddeko ng'eggwanga sikimanyi kubanga ebyobulimi byo tebiwali ebyobulunzi tewali oba bwakadaama naye ng'ensi twala nnyo abaana e Saudi ng'ensi yakula gw'omanyi ogende e Saudi oba ogenze mu Geyeena era okufa n'okudda obeera wakati w'ebibiri era omwana ali e Saudi abanga gwe bagambye nti okwagala nnyoko Fazali weesala sezaalawo gw'omanyi abaana gye babonaabonera e Saudi n'alamye n'asobola okukomawo nga mulamu adde ebirala tebikyakola engalo tezikyakwata zaasanyalala dda emugongo gwakutuka badde abo abaana nga babaggyemu obusimu obwagala batuuka ne wano ne bawunga n'ensigo bazibasalamu kati capital gundi yaffe kimagye eki cash crop yaffe magye namata go galiwo ekikopo ekyenkumi emmeka anti bo bagafunamu kyova olaba nti bo buli lukya amata gagenda waggulu gwe tegasalibwa kati cash crop yaffe magye mata nabakadaama waliwo ekira kyeneerabidde magye mata nabakadaama waliwo ekira kinvudde mu mutwe naakijjukira ennuuni zaabwe ebikajjo byabwe amasannyalaze gaabwe bwe bazuula ewantu nti wano wazuddewo golodimu abanyiriwo basenda kiro so embeera eno gye tulimu jeno mwagenda tutambuliza mpaka tubyatambula mwene embeera bweti era ene waliwo essuubi okuba nti eneekoma oba tugume bugumi tutambule tesobola kukoma
tewali ssuubi lyakuba nti ejja kukoma. Tesobola kukoma. Tewaliwo buyambi bwonna buyinza kuva mu nsi za bweru ne batutunulamuko ne batutaasa. Ekyo tekyasoba n'abazungu si bangu ate abazungu Museveni bakyamwagala tebannaba mukoowa. Abaguza ki? Abakolera bye baagala. Kozi be batwala bakadaama be batwala golodi waffe batwala amafuta biki aguza amagye. So General Museveni ne General Muhoozi ani afuga essaawa zino? Kati bonna bafuga. Sala afuga, Museveni afuga, Muhoozi afuga. Waliwo kati n'abakyafugira mu Kateni. N'ensi bw'enna etabuka nabo bajja kuvaayo. Naye lwaki General Museveni asazeewo akkirize General Muhoozi afuge bw'ati? Cause yes kale ye abadde mubi naye si ku level eno. Bintu bidobonkanye buli kimu kidobonkanye buli kimu kiri bwakyo. Naye ate abantu badde oba n'essuubi nti muno omulabako. Naye kati n'embeera y'okutandika okuwamba. Mu mirembe gy'Ababote okuwamba kyaliwo. Ennyo n'amaanyi. Kugambi mwe mwaleetera egunji ebbaasi bagitanga mpawo atali. Omuntu wamwe n'abulira ddala. N'abulira ddala. Olwo baasiganga kuwamba bakola ki? Abatagala gavumenti abatagala gavumenti n'Abaganda. Obote nkugambye yali akomu n'aga nti nkomeddewo Baganda. Yatta nnyo Abaganda. Ndowooza gavumenti bbiri ezakasinga okutta Abaganda. Obote oba n'eno. Naye n'Abaganda ababonyebonye. Eno basi basiraamu basinze obonaabona. Eno basiraamu yo. Abasiraamu. Asiraamu balugenze. Era bw'olaba omusiraamu awagira gavumenti eno kiba kidoli. Omusiraamu awagira gavumenti eno kiba kidoli. Ije bali baseeka guugwa. Anti bidoli. Bidoli. Mufti mubajje. Bidoli. Omusiraamu ng'owagira gavumenti eno oba kidoli. Kuba tosobola kuŋŋamba otuuka mu makomera gonna n'ogamba nti bano bagenda kusaala jjama. Makomera gonna okimanyi gasinga mu basiraamu. Okasobako akakwate k'Obusiraamu. Drone ekutwala togimanyi. Goga bateebereza okuba omuyeekera. Godiringa ne Jamiru mukulu. Goyina information ku kino. Olidde. Ne mubajja ebyo byonna tabiraba. Yatasobola binyegako. Isema. Ekintu kino ekigenda mu maaso mu ggwanga ekyokuwamba abantu kino ekintu kinjigiriza singa Kyagulanyi yaliwo nga teyabomba. Yandibadde akyali bweru yandibadde mukwate yandibadde mufu. Nakolako akalango katambula nnyo era nebaza abantu bakatambuza nnyo. Mbebaza aba TikTok nebaza abantu bonna. Nakolako akalango naye mbagamba okubeera ne Kyagulanyi omufu. Okubeera ne Kyagulanyi ali eruzira. Mbeera ne Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse. Nkola yakuzaaya n'otafiisa. Ozaaya n'otafiisa. Nti yazaawa oluba luli awo nga ajja anoonye ewaabwe. Kyagulanyi senga mufu oba ali luzira. Singa yasalawo okusigala wano. Era Kyagulanyi mugezi nnyo. Mugezi nnyo. Bino byonna ebiriwo yabiraba. 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 Kati singa Kyagulanyi y'omu ku bakwate. Kati musango ki gw'omuteekako Kyagulanyi? Kati Lukwago omuteekako musango ki? Matembe omuteekako musango ki? Ne Besigye ebyo ebijingirire. Eno gavumenti. Teiza bulwawo maama we. Fayiro yonna. Maama we. Eno gavumenti yesinza okuwaayiriza ne propaganda mu nsi yonna. Eno. Ina ba propagandist. Maama we. Kyagulanyi singa mukwate. Singa mukwate. Oba singa mufu. Era ogenda owulira ebidoli. Kyagulanyi akoma otulwanire wamu. Tali mu struggle. Tali mu struggle. Ebyo biba bi state agent.
luni abalumi bayiganga gamba akomewo alabiwe tutamulwanirire akomewo lwaki yadduka oyo musiru mugwagwa lulume oyo lulume musiru mugwagwa oyidde asooka alwanirire Besigye Besigye abalemedde yagenda kuweza myaka 2 obutiko bukonye nti ate mumpereza ebijanjaalo Besigye ne Lukwago wuno bamugaseeko bagiye Lukwago kati lulume basiru bagwagwa lulume soko giyo mukamaawo nga lulume bamugane kuba julizi kuba shuriti abeyimiriza nti bagamba togwanidde yali ku radio Simbaawo n'agamba nti Kyagulanyi yaddukira bwerera akomewo tategeera lulume talina magezi abantu bafa bonna bafuuka ba state agent naye abantu betwasuubiranga nti enkyukakyuka eyitandikira ku bo anti kati bafuuka ba state agent kati lulume nga tonnaba kulaajanira Kyagulanyi kuba lulume toliweeruwisha nganzi nze njagaliza Nuupu ebirungi ne Kyagulanyi olulume Nuupu talina kyajagaza sooka olwanire Besigye aveeyo kati lwaki osesemera ku Kyagulanyi era nalabyo n'ekisajja ekikulu saategedde mannya gaakyo nakirabyo ku interview ya Sendi yakasendi neŋŋamba abasiru bonna batudde ku gundi Sendi atudde ku kyano n'ekisajja ekikulu bakyabadde myaka 9 neŋŋamba obutategeera ekisajja kyabadde ne Kasendi ng'agamba ki Kyagulanyi yatunda bannayuganda nadduka saakitegedde erinnya nalabye ekidoli ekisajja ekikulu yabadde mu interview yagode yakasendi nenga kati abasiru musajja kyo olinako data mukeberaawo siinaako data kati musajja kyoyo ate siina gusimu yange wano siinaako data obwavu bunno mu kamala obukamazi nti Kyagulanyi akola ki Kyagulanyi yali bannayuganda olukwe yeyamala okufuna kyafuna natunuulidde yabadde musajja mukulu kyabadde kisajja kikulu myaka nga 8 olidde nenga kalaba ekidoli kino nenga kati abasiru n'abasiru bakwataganye ku pulogulamu Sendi musiru yalina akatwa kabi olidde ate alese musiru munne bali ku pulogulamu basama olidde gwojja kinyonyo ojja kiraba Kyagulanyi yatunda struggle nadduka n'agenda mu bugunyi yage sima yakise saaga kumbulya Kyagulanyi yali nenga kati laba kino ekidoli laba ekidoli kino ate ebidoli byombi byabadde ku pulogulamu Sendi n'ekyo ekisajja nenga kana akasajja kayimpawala nnyo ke kalina omutwe omubi ke kalina omutwe gwakula ng'omuyimbe gwa gundi Sendi si musajja muyivu ani Sendi tasobola kuba muyivu n'akola ebyo alabika yadduka mangu mu ssomero Eddie Sendi kozi Sendi yalibawo omuyimbi gwetanga Winnie Munyenga Winnie Munyenga ate maama baali beekwatanga bombi bumpi buzibu olidde Winnie Munyenga kampi kazibu Sendi kampi kazibu obumpi bwonna bwali bwekutte ogambi yabaddeko n'agamba mbu Kyagulanyi yatunda struggle yali yagisobolawa natunuulidde ekidoli saakitegedde mannya gaakyo naye andabira ku kidoli ekyo kyabadde ne Sendi babaddeko babiri ku kyano ya Sendi babaddeko babiri olidde ekidoli ekyo kyabadde ne Sendi netunulira ebidoli bibiri Kyagulanyi struggle yagisobolawa munne tebitegeera byasamuwasamu ebisajja bye byatuleeta n'obukambwe ffe tuwe tetumanyi kuvuma bantu ffe tuwe tetumanyi kuvuma bantu mwajjonkeranga Museveni nga temumuvuma era nze ntabuse kumanyira Kyagulanyi nze nali mukakkamu nnyo nga ndi very humble nali very humble ensi ekutabukidde bbanga lino nze simanyi kuvuma muntu nga simanyi kujerega muntu naabo abasajja nagenda okunyonya ekyokukola nga mulina bavuma mulyetonda nga muze mu buyinza naye natunuulidde ekidoli kozi wangamba nti gavumenti ekyuka tujja kusooka kuzza minisitule ya mpisa yampisa kati wano kabaka agire nga atusonyiwa atusonyiwa saba ogutusinza omutanda tetulagira sooka otulekemu tutereze ekwaga yagambye Kyagulanyi akola ki Kyagulanyi yatunda swago natunuulidde ekidoli ate muna abasiru beekwatagana Sendi era n'anyonya omusiru munne ate emyaka gyonna bwe benkana naye yayogedde ebyo alina abaaneeka munne sitima bwe tuva ku pulogulamu eno genda onyonyi pulogulamu ya Sendi babadde kaaba ku kyano naye ng'ogusajja guli oguli myaka 85 nga gusiru gugwagwa ate gwate gwogera Luganda bwe buzibu obwo nga gwogera Luganda webika gwabadde na Guganda naye nga gusiru gugwagwa naye nga kati guno gulya mmere ki kati abantu bwe bati bannaye nsaba abaana ba TikTok
mumanyi okunyonyereza abantu bwe batyo mu batuwe ne bawala baabwe bababoole tuyinza okubatumira n'ogwa muwala w'ogwo kati n'omwana wa ssendi aba ayagala bane mutunyonyeze ku baana ba ssendi oyinza ogwa mwana wa ssendi sezaalawo musiru mugwagwa n'omukazi musiru mugwagwa abaana bezo tebabiriima abaana batubaleke batunyonye nze njagala nnyo ku baana ba ssendi nyinza obbagwamu obusiru bw'omuzadde buyinza obutagenda ku baana ani akulimba like a father like a son abaana bakula batekinga linnya yaabwe ne batata era batata baawunga kati twagala abaana ba mpuuga mubatuweeko twagala abaana ba kasendi mubatuweeko n'ekyo ekidoli ekyabadde ne sendi ku kyano n'abaana ba bebe nedda nze ngamba abaana tebabiriimu like father like a son Kyagulanyi yataasa okubeera ompadde olugero nga nti okubeera Kyagulanyi ali omuntaana oba oweruzira obeera Kyagulanyi ali ku buwaŋŋanguzi bwe kiri era neebaza abaana ba tiktok neebaza abaana ba nuupu neebaza ba wishers batambuza nnyo akantu ako katambula nnyo nabagamba okubeera ne Kyagulanyi omufu okubeera ne Kyagulanyi ali eruzira obeera ne Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguzi kati abo bagamba nti Kyagulanyi yatunda struggle yagiguzaani natulumidde ekisajja ekikulu nenga kati sendi kati ye sendi nupu si yakuyimpawaza munupu yajja kati nga yakulanda nupu si yakufuula akatwe ne kabanga akasejjembe ulidde ne sendi alinga nga kino ekisajja kikwezi kikwezi ekyo ulidde balinga nga baga nti nupu yabaavuwaza oyo kwezi mukulu kwezi omanyi agenda myaka 9 leka nawe ale bosi wange toyinza muyisa mu maaso leka lwaki naawe bosi nga yakolera pozi oyagala nawe nkukyawe anedda mukumu ekitiibwa kye nze mu ekitiibwa mu kudayinga enviiri n'okusala ebimemeya ate oyinza gamba alina emyaka 9 leka naawe ate kwezi mukulu watandika muwulira ddi ani kwezi dda baali bakagulewo super fm naye wali mukulu era ani igwe newaawa kati kubanga wawulira omuntu nga yaliwo gwe nga naye waliwo kitegeeza naye wali mukulu nedda ssebo kwezi mukulu kwezi mukulu kati adayinga nviiri banene eddayi alabye ekyokudayinga enviiri abantu bonna badayinga atulaba abasajja nga tozidayinga sinaba kwagala nawe bulijjo oli musiru mugwagwa abadayinga basiru mpuuga musiru musiru mugwagwa mpuuga mpuuga adayinga musiru mugwagwa luzi ye yerusa mugwagwa musiru ate ako kasiru kagwagwa nnyo ako kategeera ako akasiru bakuyita bategeera ngo leta kaluzi ako akasiru akagwagwako luzi kasiru kagwagwa nnyo tekategeera ako sara simanya tolo ani ankokwezi toddamu mujjonga talina mutawaana ani ankokwezi talina muzibu mubusiru kibubu alinganga nupu yamuteekako obuwavu buli alwana nupu gwakyaza alidde buli alwana nupu gwakyaza alinganga agamba nti nupu yamwavuwaza alinganga agamba nti nupu yamukaddiya alinganga agamba nti nupu yamutuma okusala ebimemeya n'emyaka gya kwezi kyasala ebimemeya kati gwe oyinza okuwandiika enviiri zo zonoga nze kimba wa matini kati gwala kwezi ngaakikola atakikola naye omuntu adayinga enviiri omuntu asala ebimemeya fe kiringanga nakolako mu KCCA nga etteeka ligamba bwe tusanga ng'oyiwa amazzi mu kasasiro bw'oyiwa amazzi mu mwala giba emitwalo 8 oba emyezi 8 kitegeeza nti gwayiwamu amazzi g'otuyiramu ne kasasiro gw'otuyiramu ne suweje tosobaga nti nze njiwamu mazzi gokka ate kasasiro ne muteeka ebbali tosobaga nze njiwamu mazzi gokka ate suweje ne simuyiwaamu byonna bitambula wamu kati n'omuntu adayinga enviiri n'omuntu asala emimemeya n'okwerusa kukola n'okuwandiikamu amanya nze mpuuga ulidde sajja bagamba beeko yoyogedde ku KCC kansala road mayor vice road mayor Farida Nakabugo kiyakoze
kakutta akatubu kendi yonna yasanga mu office ye police yodda abantu ebajja mutundu ebyenjawulo bantu babasudde mu council babasudde mu office z'abakulu babasudde buli wamu Jati Farida kiyakoze okuyimbula abantu abadde bebasibye mu office ye bebatadde mu office z'abakansala bonna babadde bakyamu ani nani abasibye ne Farida abasibye obuduukulu wa gundi bwa kesisi bungi at least baali basibidde mu kkooti oba seekyo etteeka lya kesisi ligamba abasibe mulina batwala ku CPS oba Katwe oba Koodi Kampala KCC detention center abasibe bonna be bakwata mu KCC ye babatwala ku poliisi ulidde kati abakutte abantu bakoze kikyamu baali badde babatwala ku poliisi nene Farida Nakabogo oli wange ennyonyi naawe ejjamu amaalo yakoze ki Farida kiyakoze abantu bwe batyo tova erinze mbatadde abantu bwe batyo ne bwoba obata osooka balabula nobagabane buli omu ampandikiremu temukiddangamu ekyo kye mwakoze kye babakwatidde olowooza babakutte bakola ki babadde beerenga bonna babadde bakola ekiro n'obusiraamu bulwanyisa nnyo okwerenga gwe noba nga gwe Farida ate gwe owagira abeerenzi ye yabasanze mu office babatadde mu nakyo kyeyali badde akola Farida bayige obukulembeze bye bino muwoozi byakola bitunenya muwoozi Farida yali badde akwata abantu abo n'abaga buli omu ankolera pologireeta bw'omala okukola pologireeta nti banne mutusonyiwe tetugenda kudde abakozesa apology nga si yabakutte abo bakozesa nga yabayimbudde yabasanze mu office ye nedda ssebo tetujja kumenya mateeka omuntu ne bw'aba wuwo talina kumenya mateeka si ensi bwekyo bwegenda Farida kyeyalikoze ng'addira abantu abo nga banne nti okwetunda ne Kurani ekigaana kwazikiriza na mulembe mulamba okwetunda kubi nnyo ne Katonda takwagala n'obusamu temukwagala nti bane temwetunda mufumbirwe munyonye emirimu era mwekolemu n'ekibiina mwekolemu n'ekibiina nganze deputy road mayor nja basakira munkolere n'obuwandiike wano nti omuzongo temugenda guddamu era bwe muli guddamu ngenda batwala mu mbuga z'amateeka to caution kyeki kubavunaana nedda to caution okulabula n'obalabula ne tukwata abantu bamenyi b'amateeka mwe mugendeeze mbatadde ago gabadde maalo Farida yakozesezza amaalo n'obutamanya si ye mukulembeze bali namwe kye babakwatidde kibi naye n'aba bakutte gwe toyinza kusanga ofisi z'abakulembeze n'ozimenya n'eminyolo anti kugambe kikyamu kye bakoze kubanga CPS yabadde tejjudde Odi Kampala yabadde tejjudde Katwe yabadde tejjudde naye nakye nawulidde mu story eyokukwata abantu abo era nakyo tugenda kikolako okunoonyereza nti bagenda bakwata abantu abo okubajjamu akasente ayina 10 gwe bata ayina 3 osobola okubira omuntu wo okubira ono okubira ayina gwe bata waliwo ne programu y'okugenda mu kkomera okulimamu enkuba etonnya ennaku zino kati amakomera gaagala okulima kasooli amakomera gaagala kuba kati omusana abagagga baagala okusangula ebisaamu ekyo kituufu ekyamakomera kubanga nze ewaffe ebutambala nina ekkomera bayitako abasada prison lyagala abasiba ate kati abantu balima nnyo nange ennima Nisima tugenda wunzikana agamba ki omubaka wa palamenti akiikira abantu b'e Makindi omukyala Hajati mu bahajati yakutumidde nnyo yantumidde Hajati Zahara obubaka bwange buliwa nja kutwalayo Zahara programu eno boogiraba omwana wona akunyonya Zahara nga mmwe tatumira butumizi nebikomaawo olidde Zahara ajja kukunyonya oba yatumye Aksamu andi ekigatto weyo omwana we akwata mu nsawo naye honorable tukutumiddeko nnyo nkakasa nti gyoli oli bulungi nnyo n'abantu b'e Makindye abeesiimi Makindye baafunamu nayo omubaka bwekiri kyalo oyo mutegeevu bintu abitegeera ne Kawalya Aji tukutumidde nnyo Aji Kawalya awudde omuvubuka amuzeemu mujjonkera ani ono kansala wa ne Rubaga ekyo kiralu naawe kizolo kimubiru gye musi ekyo kizolo kiweewe amujjonkera awo ekyo kizolo esoba nze nakwanukula mubiru
kati wali guleedi ze twesonyiwa kati mubiru nga nze bampulira nti nyanukula mubiru oli weewe mwito muddamu ebitana amakuto by'amakulu olidde era nze nnyo abantu besaanukula nnyo abantu benkuba ng'ezo siteeke zange ne kati ngondetera mubiru weewe zolo sisobola ayita ttembo kale agitukunwe gino agikawalya n'abantu ba Lubaga bagita Lubaga kyeno Lubaga North oli omukyalo wa Lubaga era endala mugumu ona ko yaliko mu DP Virginia manya abantu ona oba omugenzi semwogerere yaleka abaana bo yaleka abasizeemu eki hawo yo mugumu oba yalise baana oba yali ani abaana bonna abayitako mu DP bagumu ekisusse abo liringa ziga lya mmesa abaana bonna baseggo n'abo bampuuga bonna bano basewungu ne Virginia yakajja naye mugumu ekyenkaniddamu naye tukotomedde Javira tukutumidde nnyo Javira kozi yasigukulula empuuga agamba Javira gyali mulungi nnyo pozi banne n'ekirala oba nasembye mulengera n'ekirala namulabi bano olutalo lwa tukke terunakuggwa lwazeemu neera lukyasiriikiridde ne waliwo RPC w'ekawempe tuviire ku restauranti yaffe restaurant si ya nnyoko Kawempe ebeera ne RPC ebeera ne RPC nanti nabo bafuuka bayaaye bahuligani balumpeni RPC w'ekawempe sigwosoose okubeera RPC ate sigwosembyeyo tuviire ku restaurant yaffe restaurant y'ebutambala y'ekibibi ajatuwe butambala ey'ekibibi baana bakkaalo gwe noboolaba ngifaako nnyo restaurant y'ekibibi yakucha restaurant ziri bbiri eyo tukke ne Sebankyaye ne Sebankyaye butambala bamusaale ku muzikiti ekibibi owa musaale eyo famire basomye nnyo balooya ne Haji Sebankyaye weeyo bulijjo mwe mulinamu mulamuzi Mukiibi ayasala ogwakato Kajubi Sebankyaye ne ajja tuke baluganda famire y'emu eyo n'omulamuzi Musa Mukiibi ye Musa Mukiibi ayasala ogwakajubi famire enjivu nnyo ate bano lwaki badda mu piraawo ate gugwe baagale famire nange nno bukodomi bwange nawasaayo emweyo famire mwe nawasa naye nze jasi njirwanirira emirundi ebiri kulwana okuka ejjembe anti erwana obuko erwanira ebuko efe ejjembe ekuka ejjembe famire mwe nawasa nazaalayo omwana omu nejjo twaleke wajja ati mutolere kusala ate ajja ti aweweera engalo ajja ti yali asana byabufuzi ajja ti tukaaweweera engalo ajja ntwaleyo mutolere kusala nja kutwala ajja ti tukaaweweera engalo abeerawo awo ajja ti ne bwe tugenda osooka kulya kyamisa olutoola salaamu ng'emmere eyiikirawo wano ebukesa wabeera olutoola salaamu ng'emmere eyiikirawo ate oba ogenda bwoti engalo ne ziweweera naga nti erimu amafuta ntemuli jjukira ezaffe zisambula tezirimu ajja ti Mungu akutuwangaalize Mungu akutunywereze Mungu akuttire mu busiraamu Mungu akwanirize mu mbeera zonna abalabe babakola atya Mungu akutaasa abalabe bo akutwase ba RPC bana b'ekawempe akutaasa abaagala okunyagako ettaka lyo Mungu akwongere ne bakasitoma tusaba nabekeraya nti banaye tusiima nnyo General Moza ayola buli kimu kitayola RPC w'ekawempe bane tusaba ne bakasitoma baffe naddala abaka ba palamenti bane tusiima bungerwa abaka ba palamenti mutulwaniridde nnyo mu tukke ababaka be bali awo era ng'opima 7 n'ogenda oyola buyozi kale tuba tubidde abatuuka restaurants n'ensonga ezo mulimu katusabe Allah abasaasire musobole okuba nga muzivuunuka Dr. Ssenjobe wali wa Beaver Organic ku Beaver House Emengaga nti genda yasobola okuba nga akujjanjaba gwe naye n'obuzibuzibu sukaali wo aganya okutereera pressure yo yagaana okutereera ebintu bwe bityo Dr. Ssenjobe ajja kuba nga akutereeza bana abakyala embuto zivaamu zifuna bwe zivaamu tezinyweramu olowooza bakuloga owayiriza sengaawo kubanga yafata zadde simanyi biki mujja wa maamawo n'ebiringa ebyo ebiyumiza okuba nga just homoni zo ze zaagana okubalansinga wali ku kyeno omala emyaka 7 wagenda okudda nga bibadde oli ate bikwatagana byawano kati weetaaga okusooka okutereeza hormones genda wali ku Beaver House Emengo Dr. Ssenjobe abeerawo ajja kusobola okuba nga ate akujjanjaba bulungi nnyo nyini ddala isima tuwunzikire wano banye tuwunze ne temwerabira aba Howard
Nasalani Primary School Luweero. Agamba ate ajati Nambakire. Nambakire. Koza musiramu. Ajja kusiramuka mpola mpola. Yani dala Catherine. Catherine Nambakire. Mumbejja. Mumbejja. Ali atya. Bane tusiima byonna ne mutongera abaana. Tetunajjula. Kale. Bane buli alina omwana awaledi Nasalani Primary School Luweero. Okay, kale. Mwera.